Wetogere eggwanga Uganda liwezezza omwaka munamba okuva eryafuna omulwadde wa kirwadde kya COVID-19 era olunaku lwaleero Minisita Ruth Acheng Atangaazizza ku lutabala engeri gye lutambuddemu. Ono alaze okusoomozebwa okwasooka kwe basiŋŋana mu kulwanyisa ekirwadde kino omuli embeera eyaliwo ey'ekirwadde ekya Ebola nga nnyaffe Uganda yali ekiina akaddaako. Ono agamba nti ekirwadde kino eky'Ebola kyataataaganya nnyo enkwanyaganya awamu n'okulwanyisa ekirwadde kya COVID-19 wabula kyabayambako okusobola okigwa mu buufu. Mu mbeera y'emu era atangaazizza n'okusomozebwa kwe basanga mu bavuzi b'ebidduka abaali bayingira mu nnyaffe Uganda okuva mu mawanga ag'enjawulo. This challenge was addressed when the presidents of the East African countries resolved that each country should ensure their truck drivers are tested prior to traveling and results shared on an online system for all to view. The third challenge was that of the general elections, the presidential and parliamentary elections. We had hoped that with strict measures, Uganda would adhere to the standard operating procedures. This did not happen entirely. And during the campaigns, the country progressed to phase 4 of the pandemic, that is full-blown community transmission. As the outbreak kept on spreading, we changed strategy from preventing unprofessional cases to suppression and control of transmission within the country. Minisita alambise ensonga esoba mu 10 zagambye nti zibayambyeko okutuula ku nfeete ekirwadde kino ekya COVID-19 omuli tekinologiya okutendeka abakugu mu byobulamu okussaawo ennambika oba ziyite standard operating procedures n'ebintu ebirala. Ontalese okusiima bannamawulire awamu n'ebitongole by'amawulire ebyakola omulimu omunene nnyo okumanyisa eggwanga we liyimiridde mu kulwanyisa ekirwadde kino na ngeri ki gye basanidde okukyewala. Mu mbeera y'emu okukwatagana awamu n'okuwanyisiganya okuva mu bannansi nakyo kyayambako. Minisita agambye nti n'okunoonyeza okw'enjawulo okwakolebwa nakati okukolebwa nakubayambyeko mu kulwanyisa obulwadde buno bwa COVID-19. Our expanded laboratory testing and increased capacity spread throughout the country at sub-national and district levels have been very instrumental in the current response. We leveraged on the existing hub system to transport COVID-19 samples from the districts to Uganda Virus Research Institute or the Central Public Health Laboratory, that is CPHL, or also known as the National Public Health Laboratories, with a quick turnaround time of results. Ono era ayongeddeko okutangaaza nti obukugu awamu n'obutaba na bintu bikozesebwa bimala mu kulwanyisa ekirwadde kino kya COVID-19 nabyo byabakosa nnyo, si kye kyokka n'engeri ekirwadde kino gye kyasaasaana mu nsi yonna. Access to personal protective equipment. This was yet another huge challenge. We were relying on imports of PPEs and often had to compete with other rich countries for the limited supplies. In regards to this challenge, His Excellency the President encouraged and supported local manufacturers to refocus their production on PPEs for our health workers. To date, coveralls, gumboots, aprons, medical masks, sanitizers are all available in adequate quantities in Uganda. Akadde kano eggwanga Uganda lyatandika dda ku nteekateeka ey'okugema bannansi era bannansi abasoba mu 3,200 be baakagemebwa ng'okusinziira ku Ministry ey'ebyobulamu egamba nti baakulaba nga buli muntu yenna agemebwa. Ono agamba nti mu bbanga eritali lyawala baakufulumya amannya g'ebifo ebigenda okugemebwamu bannansi okwetooloola eggwanga Uganda. Akadde kano ategeeza nti bakyagenda maaso n'okugema abasawo awamu n'abakuumaddembe n'emitendera emirala. Olunaku olwaleero era bagemye n'abakiise mu kikolo eggwanga olukulu. Okusinza ku yagamba nti batunuulira okugema bannansi obukadde 22 okwetooloola nnyaffe Uganda. Era nti eddagala lya AstraZeneca lyeri okugenda maaso n'okozesebwa mu kugema olw'ensonga nti ekitongole ky'ensi yenna eky'ebyobulamu ekya World Health Organization kyali kakasajja era nti kosebwa okulivaamu kutono nnyo boogeraageranya n'ebyo ebirungi. The available data
does not suggest any overall increase in clotting conditions such as deep vein thrombosis or pulmonary embolism following administration of COVID-19 vaccines, meaning there is no relationship. These thromboembolic events have been occurring before vaccination with the AstraZeneca vaccines and will continue to occur. Therefore, the AstraZeneca vaccines are safe and effective. Onera talemye konako dagala eryatuwebwa eggwanga erya China wa wedikyayimiride. Uganda is still waiting for the World Health Organization to evaluate the vaccine and clear it for emergency use. The Chinese vaccine has been scheduled for evaluation next week. When that is done, then we have to go through the process of approval by our National Health Authority. When that is done, then we will prepare and clear the procedures to receive the donations. Yes, Chigongo, Kurwa Channel 44 or Guro.